gikwatamu awo njagala gitegula bwezi janga nseka ndisimanyi oli wa people power ate lwaki oseka motoka eba motoka mbasisinga batambulira ku bigere eba motoka nga eba motoka nga tuwagambako nti ovuga benzi baba eba motoka kati bino ebiseera si bya benzi kati bino biseera bya manyo kale ne bagiyita batya kosa UAE enamba yiyo Lawrence jangu olabira eddala ebintu by'omusajja seba lwaki tubirikodingira ewala UAE kati nazze ku muyini nsobola no kati automatic osogisindika eno osogisindika kati wano nga bw'ogiraba boodi nsogijjamu wano gundi nenjesindikira togigadde no boot hey jesindikira kati bwe manjagala okutegula bwegenda mwawo nnyo agibukira gweno eno bwekona towona nendo kanjikuba mujjiya wano nenjitegula nsogyetegulira kati ebya benzi musooke mubiveeko Dr. Tia avuga eno gabalo jesindikira kale oli kusayima official interview eno Kafeero yazze nga tulina emboozi tulina okunyumya ku bigenda mu maaso naye mbadde nkyamulinda ne mulabira mu kamotoka ne ngamba amawulire tegaliiko mukwano kamulikodinge kati kambuuza bakuwaddemu kuvugamu oba mmotoka yiyo nvuga kati nvuga eno ya manyo lwaki ovuga eno emmotoka eno eyina emigaso egy'enjawulo ya muyini njagala kwetawaaja mwe hard working man omanyi abavubuka kati baagala obulamu muyini kitegeeza kikamana emmotoka eno ya muyini kati bw'ogikoleza ebeera n'ebigere bisatu ebeera wansi ne pedo 3 pedo esooka yekulaki n'omuliro ne buleeki bayita ekyawakati naye nga tonagenda mu ebyo sokoseeko esi kuba kabuguma bulala kabuguma naye kalina esi kweri togiwulira esooka kuleeta bugumu of course kuba yingira ebadde eyo kya tofaayo papa ate obadde olina gy'olaga nedda sina gyendaga ng'eyina ebeerwawo leeta obunyogo anti tewoleddeewo kakati guno gwe bayita omuyini ebyo nambiraba naye kale ekibuuzo Kafeero omuntu kyebuuza manyi saa tusiriwalire nnyo ku bantu omanyi naye mususse obubadi Kafeero emmotoka gy'ovuga gyenvuga ate ngenda givugira emyezi 4 paka mu Gwokusatu ngenda givuga Desemba ngenda givuga guno omwezi oguddako gwa January ngenda givuga Ogwokubiri ngenda givuga Ogwokusatu paka nga 28 era nsobola kuvuga muggala waawo nsooke nkulage wano ekyewuunyiza Saimo muli bannafu omuntu okuva mu benzi nadda mu kosa zikyafuluma zino zikyafuluma waliyo empya kati bwesooka nenkoleza nenzijjamu andi buleeki kakati eyo namba emu ogirabye eno namba 2 eno namba 3 eno namba 4 eno namba 5 ogenda vugira wano Lawrence togenda walana wali sound wa Lawrence ne osembera wa Lawrence zino wezikona beba botera owulira abafiira ku kubo kati eno Livance eno Livance tokone ngomotoka z'abandi empya eno eyo 2 kubanga emwe ereekaana nnyo waki ewoggana nnyo y'amaanyi kati eyo 3 eno 4 eno 5 akati oyina okweyigiriza okubonaabona Saimo nze ndi kubunkenke ekisooka nina ekirowoozo nti nja kubuukamu ngwe kati nekano kata okavuga n'otuuka e Masaka oba ekola town service nengenda yonna gye mbanjagadde yo esi yaganye okunnyogoga kijjeeko etandise okunnyogoga nedda bannaaye tunaamala kufiira muno agijjeeko nagiteddeko wayiyo ngijjeeko akati emmotoka eno lwaki ngenda kugivuga kubanga oyagadde n'okufuna
twakula twagala kuyingirako mu mmotoka naye emmotoka gye weegomba ofuluma si nnyangu emmotoka eno lwaki ovuga kana akamotoka nga tuvudde ku byabatavuga nti oli nvuga ku mmotoka lwaki ovuga kana akamotoka kano nkavuga olw'ensonga twagala okujjukira ba senior citizen mu ggwanga lya Uganda era kano kengenda okuvuga paka omwezi ogwokusatu nga 28 paka tugenda mu Israeli ne mukyala Nakijoba kubanga olwaleero ekintu ekisinga okunyoomewa mu ggwanga lino be bantu abatusooka oba abantu abakuze mu myaka bwe boogera nga oyo ayogera ki naye emmotoka eno experience y'amaanyi era abaguze paso abaguze rumioni zigenda kusensebuka ng'eno ekyaliwo okukosa UAE kitegeeza ine experience erina enfuufu nga bwogirabye entawaanya gia namba nnyeno namba yaayo nnyeno nafu ne ttaano yaayo eno nafu kati kitegeeza ebiseera ebisinga mbannako yambisa 3 neyambisa 2 kuba emu y'amaanyi nnyo kati zinywa ate amafuta naye experience gyerina esinga UBK ani ngabo tudda mu kigambo experience obadde omanyi sayimo nti omuntu yalabadde 2 bwagamba ekigambo gwe yazaalibwa 211 oteekeddwa okusirika kubanga abanga yali abadde naye ate mu kaseera nga abaana babitiggula bw'otaleeta jjajjawo omukadde nti byonna yabimanyi anti bonna tubeetaaga katulabe emmotoka ya mani eno eyika ekyokuyiga emmotoka ya automatic omuntu bw'ateekamu singa nkoleza emmotoka ya automatic kino ekigere kiba kiwummudde kino ekigere kye kiba kizannya kyokka bwe kiti kitegeeza omuntu abeera comfortable kyekireeta abantu okwogera ku masimu ne bagwa ate no sijja kwogera kubanga omukono guno gulina okukyusa nina okubalansinga ebigere ereme okuzikira nina okukwata wano buli kaseera nga nvuga kati kitegeeza olwaleero abantu balimbula mu automatic tebaagala sweet life baagala ice cream life naddala abavubuka kubanga automatic yeekulowooleza eno nze ngirowooleza era bwekitekamu gye ennafu ng'egira bweti ng'esikondoka kati kitegeeza tuteekeddwa okuwa abakadde baffe ekitiibwa mu mbeera eyo kugenda ne bakadde baffe mu ggwanga lya Israel mu Gwokusatu omuntu yenna ne bw'abeera bweru wa ggwanga ne bw'abeera muno ng'olina omuntu gwandyagadde okusiima senior citizen yene emmotoka gye ndiko ati ngenda okuvuga kanamba naye kafeero ng'ovudde ku ebyo era togenda na kujjawo ndowooza ya muntu agamba nti yes byonna oyinza oba obyogera bituufu mu abantu abakulu ekitiibwa na biki naye kirabika n'akasente nako emmotoka gy'eri wali ovuga yo ekyaliyo kati eno gy'olabako gye nnina gw'olabeko yabeera ki paka eri n'onaddamu n'ogindabamu kati eno gyenvuga eno UAE ndi ku kanamba kubanga nali awo Afrika ne bankubira esimu nga Dr. tuyogera nnyo ku mukyala Nakijoba tulina olugendo lugenda mu ggwanga lya Israel ne ba senior citizen kubanga balina obudde obusaba mukadde alina obudde obusaba kati Simon nawe olina ssente teekayo ssente tugende mu Israel mukadde afukamira asabe gwe n'oba togenze matwalira mmeka kyemmanyi ziri mu $, ziringa 10 mmeka naye obojja kwogera nabo katengejenjo balangira basaleko byonna bojja biteesa nabo basaleko kubanga Sayimo baweeyo $10,000 toyina budde busaba baweeyo $10,000 agende naye ate mukadde alina obudde obufukamira mu kifo ekitukuvu ng'omuntu watwala mama we ajja nabbongera views we ngenda ne kamera ne bagamba nti so ekitegeeza emmotoka eno eyina enfuufu eyina ebitatambula bulungi maaso awo eyina ebigenze nga bikula naye tekijjawo kitiibwa kyayo na biki n'okuyuguma njiwulidde engeri gyeyuguma okimanyi kati weetaaga genda mu jimu anti weeyuguma gearbox eyina mounting 2 ezigikwatira mu kifo neetayuguma zaafa ingini eba waliwo eyawano n'eyawali n'eyawali mu maaso ziba ku mounting nga 5 oba 6 ezinyweze emmotoka nti bwe nteekamu gia bwendi singa mbanji taddawo yingini esobola okubuukabuuka bwe kuba y'amaanyi kati mounting zaavaamu kuba ekoze etya ekoze nnyo kati abantu bano mukuba nti bakoze bakyali bamugaso eri obulamu bwaffe bakyasobola tusabira n'otukolimira singa kati eno kifaananyi kyakulaga nti abantu betugenda otutwala mu Isirayiri be bagadiani baffe abaatuweera walina headmaster nga akusanyusa yakukuza bano basista abaatusomesa omugigi bafaaza abantu abakulu kati Suna Beni alina omwami yabatendekanga ebivuga ye Masaka singa beesona n'agenda mu ggwanga lya Isirayiri naye bamukimuwanga ekyabo kyokka ate bw'atuuka wali ku weiringi woolo afukamira n'asaba
Essaala eyo Katonda ne Katonda baba boogerezeganya. Kati gwe mulama gwendiko nvuga ene emmotoka nkadde kujja kuwa bakulu kitiibwa. Singa gusukka ogwokunanga okyagirimu. Gyoki gw'osaanye onagikumeko omuliro. Maama wajja kusasula. Eba ya maama wo. Emmotoka Sayimo. Kafeero nedda bannaye. Sayimo. Emmotoka esigala linga ajerega omusikadde. Kamujerege. Kamujerege naye bwe naafa abajerega baafa. Bali wansi wa kikolimo. Monadda kutukanga kanga. Waliwo abantu nga bali mu America, waliwo abantu nga bali mu Bakadaama, nga wandyagadde mami wo oba ddadi wo. Oba omuntu yenna akubeereddewo mu bulamu nga wandyagadde agendeko mu ggwanga lya Israel. Africa wano tours and travel. Tuteeseteesewo olugendo genda mu Egypt ne Israel mwezi gw'okusatu nga 28 tulina wiki yaffe ng'emu oba 2. Essimu zaffe Sayima agenda kuzikuteerako awo. Bagenda mala bbanga ki? Bagenda kumala ebbanga ki? Wiki nga 2 oba emu. Waliwo okuva mu 28 paka nga 12 April. So bwe bakubira essimu bakunnyonnyola buli kimu akasente ebyetaagisa kike weetaagisa birungi ki ebiriyo wa mugeno tambula ogenda ko kwa Egypt. Misiri esalagana neki ne Israel. So muve eno ne mutambula n'eri. It's a good experience eri omuntu akuze. Omuntu wabanga yakusomesa omuntu yakubeererawo maama kati bazadde baffe tukuze singo maama akubeereddewo mukyala nakyo bangenda kumutwala atafuka miransabire. Mbagane nawo olukumi lwange olwa $. Ngenda kwogera ne madam. Nina olukumi lwange olwa $. Siwe kale nga 3.5. Ngenda kwogera nabo. Kati n'omulala yennyini anaayagala okwogera nabo ababuuze ni kasente ki. Essimu zaabwe weeziri wansi Africa One Tours and Travel. Kubanga amazima gali bwegati Sayimo. Omuntu yenna anabeera excellent mu bulamu. Ateekeddwa okubaako ng'ali wansi w'omuntu kye tuyita you stand under somebody to understand. Understanding kitegeeza you stand under. Oyimira wansi wani. Obulamu butaliko gavumenti bubi. Kati twale gavumenti yaffe eri Katonda. Kubanga gavumenti be mutwa gantu tokola ekyo. Mwana wange omwalo wamuneetedde ne sakozeta. Samwagadde nalabya asabuka ayinza tuleete. Mwala asirika nnyo oyo muzibu. Oba omwana oyo ndabyeko n'abawala basatu naye akawala kali akaaso. Abo abantu be bashaping obulamu bwaffe. Baba olusi bakambwe, baba ali olusi bali balungi kiri awo. Ne batu shaping okubantu koze. Tutandikira ku maama, Sayimo ina maama nange naki. Mafe mu sento kuvunga bo twala omuntu okola hijja. Tetubola dini basiramu bakatwichi ba protestante balokole mwenna mujje Africa One tutegeseewo olugendo lw'aba senior citizens. Emmotoka eno UAE. Muyini. Amagulu garanikiddewo n'okunnuma. Nti Sayimo kati jayo. Naye kati eno bakukkiriza ogenda naye mu ddwaliro. Bakukkiriza ogenda naye mu ddwaliro. Sayimo soko nkubire mwemu. Obedda njigo olaba. Nkuyigiriza olaba. Sagala kwemanyiza be. Anti uya stani asimira. Waliwo ne Benz eza manyo. Ya automatic teziriyo. Ngate za mali ate za steering kono. N'olaba tabbo kati gwamanyira guno. Ate nozanga oli side. Badde nsaba nsigaze ziri. Kati wano we manga ndimwe munja kusaamu reverse. Kola bukozi bwene. N'ensala. N'ensala. We manja gala 3 n'engenda. Njagala 4 n'engenda. Bino byangu Sayimo 5 n'engenda. Oso bivuga in fact kankuvuge na muno kanteke mu advance. Dole simu kama ho alame. Tokone moto. Naye ate tuna kweralikira nyeno motoka Sayimo. Wallahi eno jibuka muno ogwa. Ero situkutuku. Eno. Sayimo tagala muyini. Obidi kola. Gena kola outro. Alika tuzewa mungu. Balancing ka obato nayiga gumu. Kati fengeje twamanyina nti kino ekigere ekyokubiri kiba Beba na wazade bagamba nti kulikayo taata kitufu nga avuddeyo gyava. Mukadde ogenda mutwala Isirairi Sayimo. Mukadde wuyo. Ngobanga tanatuka wako UAE.
UA kuba mwaka ngachi bili emeka bili gumu nga guno nayo ki nga bili gumu eno nayo ki UA ebanga mu 9 mwembe nga ne UA yange eri mu 9 mu 5 anedda ngambe Japan ngamba wale watukira wakati zinza kubanga mu 8 mu 9 newe yatukira no mu Uganda zya kubanga 22 mu 3 kati kano ndoza kano wetunywa lite mu kanywawo 3 kalukumbi 5 ako sewo nikakyazinywa kati kanywanga haliya kanywanga haliya bili 5 bili bina abagala twala bazadde bammwe mu ggwanga erya Israel ne bagadiani bammwe n'omuntu gw'owulira nti alina byakoze mu bulamu bwo ng'obisiima ba senior citizen abo tugenda battle alina kusoma mwezi nga 28 ogwokusatu African Tours and Travel esimu zaabwe weziri wansi bakubireko ku kasimu muteese Saimo yagambye alinawo olukumi lwaki nawo olukumi naye ate bayinsolo bakkiriza insolo bawe 5 ola mukadde bwa Afrika bena nokumonga enviri zimeze nze nina page y'abantu bangi Afrika wano ina ennyonyi nze nina page tuwanyise ola anta Saimo kati gwe bakweralikira okutwala oyinza okubulirayo omanyi Isirayiri mu nsi yonna yense esinga okusasula omusaala nasukkawo sikyasobola kubulira bwe toza kuha ne baba Saimo ebirungi byofunidde mu Buganda wa toza kuva mu ena engeni ya se enale mugando nayo ekiri wazinga bampadde sente ate ne bazimpa tutukiriziganya bane muleke ndye sente ekole bimwagala temunjogerako ate tulino kwambaza ebiyero so ensonga yeyo Saimo bwerere kale banaye ndoza ye ensonga etulese mulwale bazadde bamwe abatambuleko kikola amakulu agezi bakusabira ko wairingi wole ne Trump yagisabira keri nenga yayimana n'atayita yayita yasoka kubera president yasoka kuba yalangira nokulangira nti Yerusalemu kisibuga kya Isiraeli n'aleeta akatabo kotolabanganako naye wairingi wole bife binjawulo Yesu byaziki obamuziika onazuukira gye bamuzaala kugenda ko mu Isiraeli mu Egypt okulaba pyramids oluba lwa Farao nokwata ku Farao bubaba anti bali no banga lugazo musajja yali mukamba ate yali omu Farao kyali kitiibwa ngola anti kabaka ati bali banji waliwo ono wenzige taliyo waliwo tunkano waliwo semesi bali banji ba Farao kyali kitiibwa so nokwata ku bulwa lwa Farao nolaba ebintu ebyenjawulo mukadde be mind mina amunyumira kale nawe letayo mukaddewo embere berenge tambula buli chova kusema official